Okubala kw'abantu okwasembayo mu 2014 kwalaga nti abavubuka mu ggwanga bakola ebitundu 75 ku 100 ku bannayuganda bonna. Kyokka ku bano abavubuka ebitundu 6 n'obutundutundu 58 tebalina mirimu, wadde ng'emirimu akakadde kamu n'emitwalo 60 gye gyatondebwawo mu ggwanga wakati wa 2016 ne 2021. Mu mbeera eno gavumenti ezessa essira ku kubangula abavubuka mu mirimu egy'enjawulo naddala egy'emikono okusobola okweŋŋanga ekizibu kino. Wabula kizuuliddwa nti abavubuka obutaba na bukugu mu kukwanaganya embeera zaabwe eza bulijjo nakyo kyandiba nga kibalemesezza okwetandikirawo emirimu. Obukugu buno bugwa mu biti eby'enjawulo okuli obuyiiya, okwogera n'okuwuliziganya n'abantu, okugonjoola ebizibu, okwefumiitiriza n'ebirala. Soft skills are those skills which make you a person, which make you relate with people, which make you self-disciplined so that you are in control of yourself. We call them social skills, we call them people skills. Abaana bano ng'ogyeeko ebyemikono, abaana bano era tebasomesa empisa, nti olina okubeera n'empisa ate omanye nti omuntu w'oyogera naye yalina ssente z'oyetaaga. Twagadde okumanya omugaso oguli mu bavubuka okuba n'obukugu mu kukwasaganya embeera eza bulijjo. They can help young people become more employable and even better, easier to live life. And if you are just a professional in any profession, they can help you to progress and advance very quickly. Bano batubuulidde n'obumu ku bukugu buno abavubuka bwe batalina. Kibabeera kizibu mu kusalawo nti ogenda n'omuwa ekintu n'olaba nga tali able okumanya nti kino kyenyina okutwala. The skill of mindset control, because a lot of our life is controlled by mindset. If you don't know mindset and you don't have the skills for mindset control, everything else can't be in place. So for me, it's a fundamental skill. Era nga kino ebiseera bingi kibaviiriddeko obutafuna mirimu oba okwetandikirawo egyabwe. Naye bw'obanga toyina mpisa ezo kiba kitegeeza kigenda kukosa mu kukola. Oli abeerawo n'agamba nti nze abantu bantama. Era omugamba omuntu talina kukutama because omuntu w'oyagala yalina okukuwa ssente. So fuba nnyo okulaba nti omuyize, omutegeere, mukwatagane. Embeera eno yeewaliriza abakugu bano okutandika okubangula abavubuka ku ngeri gye basobola okufunamu obukugu obwetaagisa. If you have them and you have also good degree or good diploma, you have good technical skills and good professional skills, and you have these skills as well, you will excel in life. People lacked how to talk to each other, how to approach certain situations, how to approach certain actions. We lacked that as a team, and I believe this training is going to bring it out. It's important for them to have soft skills, to know how to work with the clients. They need to know how to talk to the clients, welcome the clients, serve the clients, so that the clients leave when they are satisfied with the services that have been given. Kyokka kikkaatiriziddwa nti obukugu buno busaanye okusomesebwa abavubuka nga bakyali mu masomero. Ng'eggwanga liruubirira okutuuka ku lukalala lw'amawanga ag'ebbuludde mu byenfuna, kikulu nnyo okulaba nti emiziziko gyonna egiremesa abavubuka okwenyigira mu kaweefube ono giggyibwawo. Joyce Nakato, NTV Akawungeezi.